kitalo nnyo kitalo ddala. Wali okozeeko story ng'owulira ekukwatako ggwe ng'omuntu. Kintwalidde essaawa eziwerako oluvannyuma lw'okufuna amawulire nti mwana muwala ono Ampayire Ennyana afudde. Kubanga mmwe abanfollowing wano ku SMX Media mukimanyi bulungi nnyo nti olunaku lwali lwa mukaaga wakayitawo nnaku bbiri Sande ne Mande nga naakamala okubeera nga nkola story kw'ono mwana muwala. Story ki gye namukolako? Ye story gy'oyinza ogamba munira o appreciatinga omuntu omwana omuto omuwala anyirira bw'atyo okubeera nga yeewaayo okusaavinga eggwanga. Nira ku eyo story yange mwenna abajaba nali nsiima emirimu gy'akola n'engeri gye yeeyisizzaamu nti mwana muto w'amagye naye ne yeewaayo okukuuma bannayuganda. Nali ngezaako okubeera nga amusiima. Eyo story nagikola lwa mukaaga luno oluwedde. Wayiseewo nnaku bbiri lwa Sande na Mande. Olunaku olwokubiri olwaleero wiiki eno etandise ndi mu kubeera nga mbaleetera amawulire ag'ennaku nti mwana muwala ono afudde. Mu mazima ga Katonda saagala kubeera nga nkikkiriza. However, wenkoze research yenna okukonfaminga amawulire gano nti ddala kituufu afudde oba tannafa, source eri mu kubeera nga etuwa amawulire gano eno ate nga official TikTok ye nange gye najja video ze nabazannyira ku lw'omukaaga oluwedde. Kati source eri mu kubeera nga etuwa amawulire nti mwana muwala ono afudde ye official account oba ye official TikTok ye bulijjo gy'ateeka obwo video obufaanaganako ng'obwo. Kati ate awo kikuleetera mu mutima nti yandibeera nga terimba kubanga nze nga SMX sisobola kuvaayo oba YouTube channel yange eri official nevaayo nembika nga amazima si bituufu. However, omuntu wabeera afudde ki ekiba kikozesa oba ekikozesa account y'okubeera nga opostinga. Kale waliwo ku kalogiki akali awo naye nze ng'omuntu saagala kukikkiriza nti omwana muwala ono afudde. However, okusinza ku story ne information gye tufuna okuva ku page eno n'emikwano gye kiraga nti ddala kituufu mwana muwala afudde. Ki ekyamusse? Ogenda ku akaunti ye nsuubira olunaku neera lwali lwa mukaaga olwo nze lwe nakola story ndowooza naye yali agenda celebrating birthday ye. Mu kubeera nga celebrating birthday kigambibwa nti mwana muwala ono yaweereddwa butwa. Abamu bagamba baabumuweeredde nga celebrating birthday ye, ku birthday ye kwe bamuweeredde obutwa oba sinakindi mu keeki. Teyinza kubeera nga yabadde keeki. Awo gambye ekya keeki kyo mundabye nga nkibuusabuusa kubanga ye ekka wabeera nga yafunye obuzibu abalala nga we bali ate nga keeki bonna baagirya awo nafunyemu okubuusabuusa. Naye mbu kigambibwa ku lunaku lwe ya celebrating birthday lwe lunaku lwe yaweebwa obutwa. So either bamutera mu mmere oba mu snacks ze yali oba ekintu kyonna kyonna naye kigambibwa mbu olunaku lwe ya celebrating birthday ye lwe lunaku lwe yaweebwa obutwa. Neera ano ku SMX Media ngenda making sure nti at least tukola follow up tulabe nga tutuuka ku bottom line y'amawulire gano eno agali mu kubeera nga saturating. Amawulire gannaku sandyagadde kikkiriza nti mawulire gaddala naye okusinziza ku sources n'abantu ne research gye nkozeeko kiragira ddala nga mwana muwala Ampayire Ennyana amanya g'akozesa ku TikTok bambi afudde. Nera ng'ekimusse bamuwadde butwa mu mmere. Sofa ekyo kye tulina wano ku SMX Media. Ndafuba nga nsobola okulaba nga nkola follow up kyonna okola subscribing nga notification bell ebisigadde obitulekere.